Obulungi bw'ensozi bw'olengera ng'oyingira ekitundu kino eky'Agago tebutegeeza nti abawangaalirayo bali bulungi nnyo. Bano boolaba balina ebibasuza nga bakukunadde nga lumonde mu bikata, naddala abakalamojja ababaliraanye abagufuula omuze okubalumbanga mu matumbi ne babanyagululako ente. Kaperebyong is stealing our cattle from here, although they are killing our people in this area. They always come to raid our cattle. They come with guns in their hands. Kati beekolamu ebibinja by'abantu abakuumisa obusaale, wabula ng'ebiseera ebisinga kumpi kumala biseera kubanga abamu ku bakalamojja balina emigemera wala. But we locally, we have organized our boys with bows and arrows to keep our animals. Because these security personnel, they are not enough. Obula bw'abadde awenja akalulu akamutuusa mu ntebe enkulu ey'eggwanga, akutte kkaadi y'NUP ku kifo kino Robert Kyagulanyi Ssentamu abawadde essuubi nti akalulu kaabwe kakufuula ebizibu byabwe olufumo. Remembered, we are that the young people in 2021 by using their vote, they created security for their animals, for their cattle and all other farm animals. Abeenera balimi ba ppamba n'ekirime kino ekya sunflower wabula ng'enguudo ezibibatuusiza mu butale zennyamiza. Kyagulanyi era abasuubiza nti kekabatanda ne bamulonda okulongoosa enguudo zaabwe kwagenda okutandikira. They're saying there's a lot of raw material around. There's a lot of stones here. There's a lot of manpower with our young people. Why are the roads here not tarmac? You know why? Because Museveni wants to keep you poor. Olw'enkya Kyagulanyi wakumalako ebbendobendo lino erya Kalamojja n'ebitundu bya Nepak, Nabiratuk, na Kapiripirit, na Mudat. John Kilifu Wamala, NTV ku ssaawa emu.